akabaga n'ennyumba otegeerawo nti kuno kuba kusanyuka mu nnyumba mu lufuutifuuti ky'oyinza okuyita house party. Ennyumba zino ebiseera ebisinga ziba mpangise. No B&Bs, we rent it out. Ne muteekawo function yammwe gwawe bati you clear out. Ekitina ennyo erina okuba n'ebisenge bisatu. Abanyumira obubaga buno bannyonnyola nti house party etegekebwa abantu abalina endowooza emu nga baagala okusanyukako awatali abakuba ku mukono. A good party would host about 30 people. Ekijiisa pate ekisinga ekijiisa pate kuba kunywa mwenge. Mu muntu asobola okuwoma omutwe mu kutegeka akabaga kano oba buli omu n'abaako kyawaayo. Either you're going to come with a drink, yeah, or you're going to contribute something. Oba nga tuli group ne tugamba tulubana it's been a while nga tetugetinga together tukoleyo ka house party. Tewaba kutandika muno batutandike ba program line up eriwe bat gwe wetukirawo otandikira. Okusinziira ku nteekateeka ezimu zibaako omulamu mu kwambala olwo buli omu ne yeesala akawero ne zidda okunywa. Waliwo ne house party zebakola theme nomugendayo nga mwambadde nika. Gordon Kuteesa ali myaka 20 ng'ategeka house party. Mu kusooka pate nerina okuba nga yakusanyusa bantu ate naddala abasajja. Abawala bayinza okujja nga bagenda kusikiriza abasajja. Yinza okugiteekako price naye nga bwala tesiba kyagenzi. Wano olina okufuba okulaba ng'ebyokunywa n'ebyokulya bimala. I'm going to know ono wajja ngenda muhandolingayo bati ayina drink bweti kubanga yasasudde zino sente. Ono wajja nga yazze buzi nti oyajja kunywa ekiriwo. Yeah? Newabaze ne boto kubanga when you come in boto yo you hand it over. Mwolwokuba biba byakunywa ebitamiiza ekiseera kituuka abantu ne bavaako ng'enjogera ennaku zino bweri kale ebyokwerinda birina okuba gguluggulu. Kati nganza atanywa mwenge n'agamba oyo tanywa mwenge n'akwata soda yennyini n'afuna kyateekamu oba bukerinda oba biki. Sometimes we get even police nga bagenda kuumaawo. Okunyweza kino si kirungi kuyita muntu gw'otamanyi oba okukkiriza kyereeta kabaga. Tuoboze ng'olina omuntu gw'oli naye tukukkiriza okujja naye because gwamulesi. Yeah, but we make out an invite. Agamu ku mateeka ku pate eno wano mu kuyingira waliwo ebyokunywa bye batuuma shots nga buli omu asooka kuweebwa twakunywa oto. Before saying even hello, they give you a shot. Pate zino zitegekebwa mu kiro era obudde gye bugenderera abantu batandika okukola buli omu kyayagala. Abaana beebaka bonna ng'ate baakeeraba. That is why bagamba what happens in Vegas stays in Vegas. Era kizibu sanga nga ebijjako nabyo tebiri. Ng'enjaga. Nange wemba nga ntamidde ng'okuŋŋamba nti gwe kola kino yakugamba lwakyoza kyenkola sikitegeera naye but mba sikitegeera at that moment. Ekyongera okugumya abantu abagenda mu pate zino bwe bamanyi okuweera abantu okukwata amasimu gaabwe mu ngalo kale oni ne bw'aba afa tayinza kusanga kifaananyi wantu wonna. Oba okimanyi patana waakumalako emirembe tojja naye bwe tuba tumanyi nti eyo ssaako tesobola kwefuga oluyingira tuzikuŋŋaanya kitegeeza kiteba kamera. Kyokka wadde kuba kuba pate waliwo abanyumya be bayitamu ku bubaga buno abamu ne batuuka n'okugamba nti tebali kiddira. Omuwala ono gwe tutumye Aida agamba nti yalituuka kufa nga tazze mu house party oluvannyuma lw'okufiirwa mukwano gwe. Nga kalina kati nga tulinga ku floor ey'okutaano waggulu nga tuli ku balcony. Tuba tuli awo nga mukwano gwaffe atubuuza but where is Paul. Kati ate omulala walingiririza wansi agenda okuyingiza wansi ng'alabayo abantu bangi beetoolodde. Naye nga we beetoolodde waliwo omuntu agudde wansi. Kale ate tugenda okwekyusa nga bali mu kwambuka kubanga bali bawulira music waggulu. Kati omukwano gwaffe omulala n'atugamba nno buli omu anoonye nga bw'ava wano otherwise we are going to be suspects bagenda tukwata bagenda tusiba. Nono gwe tuyise Betty naye agamba waliwo lwe yatamiira ennyo n'agenda mu kisinga okwebaka mu kyokka agenda okuzuukuka ng'alaba omusajja yeebase ku buliri kwali. Bwe nakaaba ennyo ne balaba nga kiri persistent ne bategeera kati ono alina ekizibu. Otulo ne tuntwala naye nadda engulu ng'ate ndaba waliwo gaya neebase ebbali kye nakola nagenda mu ddwaliro ndawoozoke. Ate ye Lilian Muledo agamba nti talyerabira mu kiro kye yanywa ekyokunywa ekitabiddwamu ebika ebirala eby'enjawulo n'atuuka n'okuwunga. Tutuuka
ngelina mu nsiko eyo nyumba eri mu nsiko simanyi nayo nanywa glass emu nempuliranga I started feeling audible andaba sikyaswala buli omu mumanyi oshegera ne Gordon Kuteesa yennyini agamba nti talirabira lwe yategeka pate omuwala n'atamiira ate n'ayingira mu swimming pool mbwawuge ng'atamidde nga tulina omujjamu. We offered someone to drop her n'agaana kati mu kufuluma ebweru nayita police. These people are chasing me from my home. Bano bakalambira omuntu asobola okwetegekera naddala ng'alina ebigendererwa ebirala era n'akufuna. Lyatamiira neerabira okudda ewaabwe kitegeneese nga yasuzeeyo abamu ne barana. We try so much to calm them down. Yeah, but you know those liquids that detoxify your body, amazi, mugamba no eat to try and nate oyinza sanga oli nga tayagala bikola. Mbwe kisobola okutaasa kwe kutambula n'omuntu gwe weesiga asobola okuyamba ng'embeera etabuse. Balina okuwulira instructions. Ema mugambye nti kino kyoyinza okukola kintu tokikola wabeerawo ensonga. Mbuuziza Kuteesa lwaki abaana abawala be basinga okusanga obuzibu mu house party. Ono akitadde kuyitika mangu. Omuntu omumanyi wakamumanyi naye lwakuba aguze ekyupa ey'emitwalo 5 ogamba nti kati ono kadon oyinza okusanga azeoze n'okwewo olwa yakubye bagayita batya kapapula yakubye akapapula so omusajja yena walaba omuwala ng'ovuddeko ku bbaala ebeera shuwa. Ekirala ekireeta obuzibu mu pate zino kwe kulembeza ng'ebiragalalagala. Waliwo ice gwe bayita ice, waliwo oyo cocaine. N'ebyokunywa nabyo they have to be limited. N'abategesi Kuteesa agamba nti kyandibadde kirungi obutanywa kutamiira olwo osobola okukumira eriiso ku bantu be wayise. Because you want to make sure buli omu ali okay. Ye ng'omukozi wa ssente mu myaka 2 gino agamba nti alina byafunyeemu. Oyinza okusanga nti folomiza ecupa 5 naye ate nfunye ecupa 2. Kyokka bano bonna bwe mbabuuzizza oba house party zino bandizagalizza abooluganda lwabwe basoose okuteekawo obukwakkulizo. It will depend erimu baani. Osanzeyo gayo nakwanya n'oli akwanya abavubuka beegasse bakukubye bo bennyini tebayinza obutalwana naye ne begatta ne bakubaga omwana w'omuwala okitegeera. Kyentegedde mu kusanyuka obuyinza buli eri ggwe era singa oleka essanyu ne likusinza amaanyi oba owedde. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.